oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Oye nkwaniriza nnyo mpozi ku BOCAT TV. Wewale kubeera mpozi ng'ate otulaba, wewale kubeera mpozi ng'ate otufollowinga. Nze SULA SSENYONGA ate mpozi olunaku olwaleero nze n'Ebaluwa. Naye nga njagala okusooka okubeera mpozi nga neebaza abo bonna abarespondinze mpozi ate ku bbaluwa ya jjo eya mwana muwala Mariam. Amagezi gammwe yagatutte, kati kiri eriyo okubeera mpozi ng'ate asalawo ki ekyokukola ekirala. Mwana muwala Shira yawadde amagezi ng'agamba Mariam, just be strong, don't lose hope, everything is going to come back to you. Ate mpozi ne tubeeramu ne Mariam ndiho yagambye, please Mariam, be strong and get someone to be counseling you too. It seems your husband got someone because you were not around. Yabasajja obimanyi. Shirat Love nayo ku linyo wagambye nti naye omusajja oyo ajoga. Mariam tosooka kutabuka, malako contract yo oddeyo waka otuule mu nju yo. Naye nze siriesiga musajja era nkola byange. Lana Sophie nawe ku linyo twakulabye ku linyo. Fiona Birungi yagambye nti aguminkirize bwadda abuze omusajja nti kuye n'omugole ayagala kaani, alonze kaani. Bwamugamba nti agenze n'omugole yeesonyiwa omusajja. Anita agamba nti amugobe mu bintu bye, ebintu bye sente y'ekyo yemenya. Then baligeya Hawa n'agamba kale n'owulira emboozi z'amalwa. Nakirya Robina, ekyo ekisajja kinyuma miganda, naye abe mugumu ajja kuwangula singa abanga alina empapula ze yasindikirako sente bwanadda alondoole. So n'abalala bangi nnyo abasobodde okubeera mpozi ng'ate mu respondinga ku mulamwa ogwa jjo, rather ku bbaluwa ya jjo. Nze SULA SSENYONGA mbaaniriza ate mpozi ku lunaku olulala, ate mpozi tugenda kubeerera nga twogera okulaba baluwa ki gye tulina mu kisero. Believe me or not, abantu balina ebizibu ebyenjawulo. Surprisingly enamba nagigaba lunaku lwa jjo, naye abantu batandise okunkubira nga bambuuza amabaluwa tugateekawa, tugasangawa. Kuba ku nooti 754 68 74 35 ng'olina kye weebuuza ku bikwatagana n'ebbaluwa, oba ng'olina ekizibu kyonna ng'oyagala kubeera mpozi ng'ate oyambibwa ng'oyita wano ku BOCAT TV, weebuuza wa ew'okuteeka ebbaluwa yo, kuba ku ssimu eyo nooti 754 68 74 35 tusobole okubeera mpozi ng'ate tukwatagana. Olunaku olwaleero ninawo ebbaluwa 2 ezizze, naye olw'obufunda lw'obudde ate nammwe mbasasira kaddata kammwe, ndowooza tujja kubeera nga tukwata kwene ebbaluwa. Ebbaluwa yeeno naye tujja kulaba. Mpanvu nno mpanvu eri ku mpapula zino 3 so kati nja basaba yakadde tuguminkirizeeko tutambule mpola mpola, osanga Allah wana tusobozesa otunaakoma. Naye mbadde mbasaba muguminkirize tusobole okubeera mpozi ng'ate tuyamba abantu bano. Otyo ono agamba nti amanya gange nze Nakirya, erinnya eryokubiri tulisirikira olw'ensonga ze mumanyi nammwe kennyini, nga mbadde nkolera Saudi Arabia mu kiyumba. Nina emyaka 26
nasomako okutuuka mu senior 4 school fees ne ziggwaawo. Nakula ne maama wange era nga ye yatuweerera nze ne baganda bange babiri abalenzi. Taata waffe yayawukana ne maama nga tukyali baana bato ku kyalo ky'Amaggwa. Bwe natuuka mu senior 4 ssente ne ziggwaawo mu kyalo, navaayo ne nzija e Kampala ne ntandika obulamu obulala nga mbeera ne ssenga wange nga akolera mu katale k'oku Kaleerwe. Era eyo namalayo emyaka 2. Ssenga wange n'anfunira omulimu ewa mukwano gwe ogwa bwa house girl. N'anfunira omulimu ogwa house girl ew'omukyala gwe sijja kwatuukiriza mannya ge. Ebbanga bwe lyayitawo, nga bw'omanyi ebyekiwala, omusajja yankwana era okukakana nga ansigudde gye nali nkola, nga nsuubizza okumpasa. Nze n'omwami wange twateesa teri kuzaala nga tetunnafuna ssente, kuba ye yali avuga booda ate nga nze sikola. Ekintu kino omwami wange yakikkiriza. Wabula nga wayise akaseera embeera ewaka yatabuka, anti nga ssente zibula buli kaseera. Omwami buli wakomawo abika nti munnange leero zaabuze. Nagendako ewa maama wange ne mukaabira ennaku, naye nga ne maama talina kyakukola. Bwe tutyo twateesa n'omwami wange bw'aba asobola nga alina amagezi gonna yeewole ssente ngende nkole obwa maidi mu Buwarabu. Oluvannyuma lw'okulaba obulanga nti baagala ba maidi okukola e Saudi Arabia. Ate nno mwana tu omulimu gw'obwa maidi nali ngumanyi bulungi kubanga nali ngukoledde emyaka 2. Bwe ntyo bwe nakinnyonnyolamu omwami wange yakyagala, era okukakkana musajja wattu nga yeewoze akakadde kamu n'ekitundu okuva mu microfinance. Era bwe twatuuka mu kampuni ezo ssente ze baali baagala nga kwe kuli byonna okuli passport, okuprocessinga visa ko ne tiketi y'ennyonyi. Ampuliza tukyagenda, abatulaba tukyagenda mu maaso n'ebbaluwa ya Nakirya. Bwe ntyo bwe natuuka e Saudi Arabia nalinanga okukola nga bwe nsasula. Si kulwisa eyo buli kimu kyatambula bulungi, era ne nninnya ennyonyi mpaka mu kiyumba ky'Abawarabu. Ssente z'emyezi ebiri ku musaala ezo ezasooka zaasasula ebbanja, era bwe namalayo okusasula ebbanja omutima wamma ne gunzika konza otyo. Olwo nno eyali alina empuliziganya n'omwami wange ne ngisalako, kubanga nali njagala kutandika obulamu obujja nga nange neeyiiya. Empuliziganya bw'etyo neekoma, anti already nali maze okusasula ebbanja.
sente ez'emyezi ejjaddako naziweerezanga maama wange angulira akapoloti wamma nsobole okuzimba kayumba. Ekiseera bwe kyatuuka kontrakiti yange eggwako, nkomawo ewaka nabeerawo ebbanga lya mwezi nga gumu, naye nga maama tanyega ku kyakuntwala wa gye yagula akapoloti kange. Omwezi bwe gwaggwako nga ŋŋamba maama antwale andage we yagula, wabula buli kiseera ng'abeera bize, oluusi ng'agamba nti ndi mulwadde. Kale ekiseera bwe kyayitawo natandika okumwekengera era ngenda okulaba alinga mbuzaabuza ne mutabukira. Mu kutabuka ennyo nga mmubuuza maama, sente nakuweerezanga ongulire poloti wawe wagula? Maama yanziramu nga bukambwe nnyo, kyatannangira nga tekiriiyo. Bino nno yabikolanga bw'akaaba amaziga gattako n'okunkolimira. Obusungu nga bunnuma natambula kiwalazima ne ntandika okunoonyereza ne mbuuliriza. Bwe nabuuzaako abamulirwana maama we yali asula baŋŋamba nti oyo nnyoko abadde mu masanyu ng'apepeya n'omulenzi omuto nga atwewaanirako nga bw'omuweereza ssente apepeye era ye yamalayo. Sula nanyiiga era natambula kiwalazima ne ŋŋenda ewa mukwano gwange Zaamu, naye yali yakadda okuva mu Oman mu kiyumba. Nga bw'omanyi bakadaama abamu tulina gurupu zaffe mwe tukolera communication. Zaamu namuyitiramu ebizibu byange. Ono oluvannyuma lw'okumuyitiramu ebizibu byange, amagezi ge yampa gaakuddayo ate nziremu nkola akasente akalala. Namutegeeza nti Zaamu, ekituufu kiri nti sirina ssente. Bw'atyo Zaamu yampola ssente n'enziramu n'empanga okudda mu kiyumba e Saudi Arabia. Wabula kasookedde nkomawo ku Kyeeyo sifuna mirembe, ndwala buli kiseera, ebintu bingwira buli kiro ne bintuga, nga bwe byogera nti sirifuna mirembe ne bwe ndikola mpaka kufa. Ekiseera kyatuuka Abawarabu ne bankoowa. Ekiseera kyatuuka Abawarabu ne bankoowa era bwe batyo banziza ku office. Abamanyi office mukimanyi eyebeera kampuni yakuleeta okukola. Office bo nga balaba tebajja kusalwa, bwe batyo bangaba ewalala. Era nayo ebintu bijja biba bye bimu. Nzunze mu kiyumba, nva mu kino banziza mu kino, nva mu kino banziza mu kino.
mpuliriza tuli ku bbaluwa ya mwana muwala Nankinga nga totola ennaku gy'ayiseemu. Agamba nti azunze okuva mu kiyumba adda mu kirala. Akooye, nkooye, buli kiro nzijirwa ebirooto nga maama wange yennyini angoba okuntema, angoba n'ejjambiya. Mu kiyumba gye nsembye okukola, eyo yo bangoba lwakwasa bintu okubimala mu kiyumba. Kyokka ekisinga okunnuma, ebyo byonna mbikola siina na kye mmanyi. Ebyo byonna bintuukako nga nze sitegeera. Era nabo baayise aba ofiisi ne bannona. Aba ofiisi bannyonnyola ne bagamba ensonga zo zirabika zeetaaga kudda waka kubanga tuzikooye, tukooye ebizibu byo. Bwe batyo baasalawo okunziza ewaka. Nasalawo nafuluma ng'agenze mu short call ne mbabulako. Mba nziruse neeyo n'ekibabu, ate mwanattu nagwa mu mikono gya poliisi okumbuza ebipapula nga sirinaako wadde n'ekimu. Bwe batyo nabalagirira ku ofiisi gye nali nvudde, era okukakana nga bankomezzaawo e Uganda. Nadde e Uganda nga sirina kye nnina, sirina wadde akasente, sirina wa kutandikira. Natuukira wa ssenga wange ne muyitiramu ebizibu. Ssenga yaŋŋamba, omwami akimanyi? Ssenga ekyokumuddamu kyambula. Naye ng'ekituufu ennamba ye yali omwami wange James sikyagirina. Jjukira nali namwesalako nga tetukyawuliziganya oluvannyuma lw'okusasula ebbanja. Nga bw'omanyi ebyekikyala ngezezzaako okwetambulira kubanga buli lwengwawo neene waka gye ndi era ebintu bye bimu ebirooto bye bimu bijja ne bintawaanya. Ssenga yaŋŋamba weetambulireko ng'omukazi, ne buli gye ŋŋenze yonna baŋŋamba nti maama wange Yandoga Nfiire ku Kyeeyo mbu lwa kumuswaza olw'obusente. SULA n'abalabi ba BOCAT TV, nsaba ku magezi gammwe nkole ki kubanga ensi enfundiridde. Eyali mwami wange namwesalako ne ntandika obulamu obujja oluvannyuma lw'okusasula ebbanja. Maama ayagala kunzita, naye ddala ddala nga nzitira ki? Nze atalina musango. Nze yagenda ku Kyeeyo n'enkuba ekyeyo n'enkola obusente bwange, ate ye n'abulya n'addamu kusanyuka ne bbaawe. Nja kusanyuka singa naaba nfunye okuyambibwa.
Bassebo ne banyabo abatula ku BOCAT TV, Nankinga yeetaaga kuyambibwa, yeetaaga buyambi bwammwe amagezi. Ebintu bino tuwulira biwulira abamu ne tulowooza nti jasi mabaluwa gali feeke, naye abantu balina ebizibu. Abantu balina ebizibu. Just imagine ovudde e Uganda embeera etabuse, ogenze ku Kyeeyo, weesize maama wo, omuweereza akasente akuyambe. Maama wo yennyini kati olwani gw'olina okwesiga? Bw'abanga maama wo tasobodde kuyamba, bw'abanga ddala maama wo tasobodde kuyamba, olwo ogenda kwesiga. BOCAT TV munzikirize, sijja kusobola kubeera mpozi nga teneeyongerayo, naye osobola okugenda mpozi n'osharinga vidiyo eno, osobole okuyamba mwana muwala Nankinga asobole okubeera mpozi nga atereera. Amagezi gonna g'osobola okumuwa gaanirizibwa. Genda mu comment section yawo otekeyo owandiike. Bw'omala okuwandiika ate sharinga vidiyo eno esobole okutuuka ku bantu abalala basobole okuyamba omwana ono. Ate nenkubiriza nammwe abala sente z'abaana abali ku Kyeeyo, sente y'ekyeeyo, abaana bakaaba, abaana bakaabira ku Kyeeyo, abamu bafiirayo. Ono kye yagenda okukola, yagenda kuyamba famire, kuba olwedde maama wali tolina bw'oli. Anyway, mubeere bulungi, mwebale kwagala BOCAT TV. Bw'oba olina ekizibu kyagala okuyambamu, wandiika ebbaluwa, nkubira essimu ku nooti 75498735. Nje kuba nkulagirira wa okuteeka ebbaluwa eyo nangeri kyeyo kugifunamu. Ebbaluwa zatandise okujja, I've told you. Wano n'endala emu tujja kubeera nga tugikwatako olunaku olulala. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba. TV leero enkya ne luli BOCAT TV.